Pastor Bujingo nze Pastor Bujingo tata wange No, yakuza yampa omuli no lyako ne mummereye Wechabaula ne Pastor Bujingo Susan Makula onzake tubimanyi kusuna wali okusuna kugundi y'omukulu keki yali asoberera keki yali asoberera byakana mu 8 Goyinemeka mwana muto oyinemeka naza 95 totuku ensonga eyagobya oli naawe esobola okugobya ate bw'obeera otudde mu makaago ganywereremu ng'omanyi nti nno oli settled kuba omusajja aba asazeewo n'aguma. So twagadde tunoonye ku basajja abamu abaliko minywanyi gya Pastor Bujingo oba ne mukyala we Susan Makula atuyisizeemu ebigambo Pastor Bujingo byayogera ku kituuti aba abitegeeza biba bya Bayibuli biba bya bunnabbi oba biba bibye ng'omuntu. Jjukira nno waliwo akalipo akatambulira nga mukyala agamba nti nno Pastor Bujingo ye muntu asobola okuyombera ku kituuti naye bwadde eka n'afuuka omusiru oba n'asirika. Ogamba otya? Ndi bulungi. Ogamba otya? Kikinga oli munakuwavu. Oli munakuwavu waliwo obuzibu bwonna? Olimba. Bantu sooka obabuuzeeko. Muli mutya mu mikwano gyaffe mwenna tulaba abali Kachumba TV abali ku MC Uncle Bini abali Kampala Wandegeya mwe bali kudwa mikutu gyaffe mwe bali kujiwagira mwe bali kusubscribinga mwe bali kulikinga mwe bali commentinga mwe bali atuwa obulango kasoke nange waliwo omukyala mukwano gwange atunda masimba mita NW Phone City mukubireko essimu ali ku William Street yawo mukubireko essimu ye eri 0703 kaga mukaaga 14 23 0703 kaga mukaaga 14 23 bamuyita ba NW Phone City ajja kuwa amasimu ag'omulembe Note 8 yasojjukwera ku mitwalo 48 S10 Plus yasojjukwera ku mitwalo kaga 8 ayinazi outra jonna masimu gonna gwegala. Okay. Awo wennyini abatuwa obulango bo tubaagala nnyo nawe kampiseewo omukulu Sula Motors. Yanimba. Sula Motors yakulimba. Yanga ajja kumba kamoto kave ku board. Musajja wange talimba. Sula Motors asangibwa awo ku Salama Road n'obeeranga kkirira ku kikwata ku Kyebusaabala awo wennyini ennamba eri 0772 09 35 25 0772 09 35 25. Naye wasoma bwa mawulire gwe. Sula Motors mukyala wasoma bwa mawulire ayagala emmotoka yonna kamulange bulungi ayagala emmotoka wamagwa ayagala emmotoka etali kutawanye n'oba oyina emmotoka osojjikola bata n'ogitwala wa Sula Motors awo ku Salama Road akuwamu endala emmotoka waliwo emmotoka abantu gye bagula ate gy'oguza emmotoka ne balemera akatabo kalogo buuku ne bakalemera wali ekyusibwa amanya emmotoka ne wafuna emmotoka ewalala samweya ng'akatabo bakumma kolagana ne Sula Motors ajja kuba akola ki akuyamba mukubireko 0772 09 35 25 0772 09 35 25 bwe biki by'osomye osomisa oluzungu n'oluganda kati njiddemu nga sigirabye kate gwe kuleme eri 0772 09 35 25 Toma kigambo gundi nti oba luzungu tubeerere mu luzungu kale eri 0772 noti gamba noti 0772 0 ne 3 0 ne mwenda noti ne mwenda 35 25 Sula Motors mukubireko. Ogamba otya? Ndi bulungi. Atwagale tukunoonye mu kakilipo akalabya akabujinga katambula. Kisoko bazanyira abo bawulire buwulizi. Bawulire buwulizi then bawulire eddoboozi. Omanyi bajja gamba ebintu bino tuwaayiriza naye ng'omukulu kyavudde mu kamwa ke n'agamba abakyala mwenna mwetereeze kawulire bulungi banna. Wasanga bo babe baleese bateeseze bulungi n'omukitegeerwa n'akubalamu amagezi. Abasajja basirika busirisi olw'okwagala kw'abalina ate ng'avooye yalimu amaama mwabali atandimwe naawe bankome kw'ono bonna be bamu. Okategedde naye ate waliwo n'akalala omukyala Makula ng'agamba nti omusajja oyo ebigambo byayogerera ku kituuti biba bituufu
lwakuba bwadde waka batasobola byogera ne bagamba dda no kamukyala katumala omuwulira nkali Susan Makula yennyini yandawo ekituufu nawe obadde weetanga kuba oli musiru ng'oli okitegedde husband I have mulala nnyo omusumba gw'omanyi asobola okuvumira ku kituuti tasobola kuvaamu kigambo again my husband my husband I have mulala nnyo ku musumba gwe mumanyi asobola okuvumira ku kituuti naye bw'atuuka ewaka tasobola vaamu kigambo obufumbo bwa Susan buli mu lusuubo obufumbo bwa Susan buli mu lusuubo kigambo ekyo si kinene eri omukyala wa Katonda n'omupasita wa Katonda ate wasitaani aliriddawo kikyotegeeza bw'ogamba nti nobuli mu lusuubo Bujingo nga natera okuva ewa Teddy bwe yabyogera n'agamba abakazi bataba abasajja mu ekitiibwa omukazi akuleka omusajja ajja kukuleka mu nju malaya bamuzimbire n'agamba nti mwe omusajja obamuwa emmere etali ngatte nomuwa amasuwaani bwegati ne bwegati okitegedde ebyo byonna yabikola ki yabyogera ng'agenda okuva ku mpeta yasooka kukuba mpeta n'agikuba wali kino kyuma buuma okitegedde mpaka lwe yagikola ki lwe yaginogola kati Susan bwebanga bitandise Bujingo batayagala mawulire nga tonoonya mawulire manyi ayaga nnyo kubeera mu mawulire muntu wagundi ayanyo akataalataala ngeri bwe yava e Masaka yatalina kijja akati ajja kuleeta ebigambo byayogera awo ng'abitegeeza Bujingo ye muntu ayagala ennyo sate ye muntu akyawe ennyo abantu lusooka obagiremuko yava e Masaka talina kijja ate gwali owuddeko nti agenze ziika Masaka wali okiwuliddeko ye atafiirwako yabaaki wali ogenzeko n'okola sitole yonna nga pasita Bujingo ali mu kuziika oba emizimu gyewabwe gyagana oziika baza Bujingo yansabira era mwebaza amayembe g'ekika baali baagabba era Bujingo yatusabira amayembe ne gakomawo bulungi ate dda ssebo oli musajja wa Katonda alina kusaba amayembe gabagooke ate kakati wasaba ate gakomewo baali waffe baali bamuteekamu bidagadagala pasita Bujingo yatuyamba n'ansabira era kati waliwo kakola bulungi bwe bugagga muno buwonda bamu nga tuvudde ku gundi ku bijja bya Bujingo eby'e Masaka obutaba nabyo tuyisibe nnyo ku nsonga ya mukyala we Susan Makula bw'agamba nti nno ebigambo byayogera ku kituuti wakati asobola byogera ekitegeeza naye amumanyi Bujingo abayaga nnyo okudda ewa Teddy by the way Bujingo ayagala okudda ewa Teddy bituufu kiki kye yasanga eno sikyali asuubira no bamukwata red handed omukazi yamusinga obwongo ono omupya Susan singa Bujingo n'amukozesa ebintu ebitalina kukolebwa musajja kati oba wejjusa luvannyuma abakazi bano olaba tubaagala oyinza okukola ebikyamu n'omukyawa naye bw'oddako eyo gy'ozungidde nogamba wadde ekikazi kyange kino kyali kikyafu nafuna nakyo emikisa dde ekikazi kino kyali kikyafu naye kyali kimanyi nti nze mwami waakyo kitegeera oyisanga Teddy yagulanga engoye za $2,000 ng'ate Susan kati agula za $2,000,000 otegedde oba tiobawo n'okugeregeranya ffe abasajja tumanya n'empooma ekikazi kino kyali kikyafu naye nga kimpoomera nga mbuliri kitaba ebikazi ebyo bitaba mbuliri bakazi bewaka bataba kakati kano bwozungako eno ebbali nga kakulubuuta olusi kakalu nga tekavaayo tekataba mbuliri kati ogenda okuteeberezaamu nogamba naye yennyini yatugamba nti nno omukazi amuwa emirembe omukazi ki Makula gwalina kale agimuwe so kitegeeza ki bw'agamba nti nno omusajja alina kuguma bugumi kubanga bufumbo bwa Susan buli mu matigga bambi omwa magezi ki afune kabaka awasa oyo omukazi Susan wasa kabakko oba kabaka wase Susan oba ziza bafana omukazi pasita bw'agamba nti nno alina okulabirira abaana be yasangamu n'akitwala nno babe tolowooza nti nakyogerwa amukonye point ye alemeddwe ofuna omwana tugamba ate Bujingo akwagala n'abaana be
oba yali ayagala zaala muwondo gwe ku birthday ya Dolly wamulabyeyo omwaka guwedde naguno wali omulabyeko ng'agenze ku birthday y'omwana we yonna oba okujaguzaako naye nsonga kijjawo okutagenda ku kiraka Susan yamukyaye abaana be ki ekiyinza okukolebwa laavu y'abaana be neddawo mpozi ng'avudde mu kacupa Susan Makula mukyala mulokole ssebo abateeka obusajja mu ccupa be bakyala lwalembeera malayo olugero lubaala embeera tekitegeeza lubaala ono lubaala embeera ensolo bweba egenda kukulya ga lubaala enkuuma naye ng'embiro oyogera okola ki ebyo baganda bye baabireeta kuba biseera ne bayibuli ekyogera nti okukkiriza okutalina bikolwa kufu okukkiriza okutaliiko bikolwa kufu katonda mpa ssente ng'osiba osalo gutanga asha byavu bibeera mu makyaki ebitera okusimula obutebe n'okukwata abavuako emizibu bibeerewo nga byasamiridde ng'akagege akakalu bibeera byavu bali baweereza ba Mukama sebo yabasangawo abatume bali ku musaala wali okumala wa pasita ng'ali mu kyakyawe asimula butebe mu bigambo by'ogamba Bujingo ali mu ccupa no reality eddagala lyava eri gye bazaala Susan manyi gye bamuzaala tolaba manyi nti we Mawanda Road genda ku emusanko bbini gundi eri waawali eri ssebo mwana we waffe kasanda bukuya lubaali n'omusawo we akola ku leediyo tonjogeza byama omusawo wa Susan akola ku leediyo yeeyo omusawo wa science akebera endwadde ow'ekiganda gwe mubuuze lubaali omanyiyeeyo bukuyeeyo manyiyo Susan gwegenda omuzi ebbali mwogere lwaki bwabeera ng'amulina ng'omusajja yeekyanza atandise okwekyanga ddagalo zali wangaala n'omuguwa ompya gutula ne kugaddiwa tulowooze nti nno Bujingo agenda kuddayo omukyalo ne Teddy aroga omusajja dde nedda ssebo Teddy alina ne kyaki ate kuloga kigoza okuloga kyeki okuloga lulimi asaba Katonda bayinza okuterawo eddagala n'olibuuka nga siriyo netakkwata nze nenja nendamu nendibuuka nerinkwata ekitegeeza asaba Katonda eddogo lulimi kyokuyenga sene mwogeredde ku kimwogerako kyakola nature this is a speech yabikula Bible n'ayogera speech ogundi nature spiritual nature kyekyonezo simanyi spiritual dogo nature obutonde okola eddagala n'olyeraamirizaako kabaita okulaamiriza so kyogamba Teddy ayongeremukko bw'ababeera abaddaalo Teddy alina omusawo w'ebusoga mulungi Teddy mwana we waffe wali kiwawunze yazimba ekiwawu lyebazika nennyina gwe buli omu alina eddugu Katonda akolako ddi ati lubaala embeera lwaki Bujingo yetakozesa gwoza lwaki Katonda okuleeta Yesu okufiiririra ffe baga nti yafiirire lwaki teyasindika lumu laddu nekuba sitaani yaleeta Yesu alagise amaanyi ge lwaki otukakasa tokakasanga muntu nti oli mugagga leka abantu beekakasize kati yekiri ku Bujingo yeekakatise ku Susan okukakasa abantu nti Susan anaatera okutufuuka omusumba nenze nabawa emyaka 7 kwakaita keegi okubanga tebakyali bonna mu myaka 7 kati wabula yeegi bajja kuba tebali bonna emyaka 7 nga baawukanye lwaki Susan ate bw'ataasimatuke kufa simanyi ng'afaaki kati obulamu bwa Susan buli mu matiga butya kati gwe tebereza musinga Bujingo afuna omukazi omulala alekawo Susan kitwala wa Bujingo bajjaga busumba muki mwezi kati musumba balina okusaba nnyo Susan kati ani asinga okwagala laavu eno esigalewo ku bombi Susan yafunamu kuba baali baavu ne bagwa mu ssente Susan yafunamu Bujingo talina kyafunamu tolowooza nno obufumbo buno singa buba busasise nti abagoberezi mu kyaki bagenda twala Bujingo nga ate bwadde wa Teddy ojjala bakalani bwejjula badde wa Teddy Kanani ejja kujjula omukyalo ono kimulekawa ani Susan Makula Susan mugezi asofuna akayanja
oyinza ofuna kayanja. Abasajja babeera tebagenda mulaba ng'omuyaaye eyagenda okusaanyawo obulamu bwa pasita. Waliwo omukazi atali muyaaye gye bali ssebo ani ogyeko maama wange n'owange ssebo. Abakazi abategeera bakoma kuba maama. Abakazi balinga kapa temanyi kye baagala. Ne gwe wazaalamu omwana mwana. Abakazi balinga kapa temanyi kye baagala. Kapa ogiwa ennyama oli n'atandika olya ebinyeebwa nerekawo ekifu nedduka eri ebinyeebwa netuuka kuwa ebinyeebwa akatuuka kuwa ebinyeebwa nesanga asamba omupiira. Weetonde ku lw'abalabi baffe abasinga bakyala. Abakazi kapa temanyi kyeyagala. Lwaki oyisaamu abakazi amaaso? Sibanvuula naye nti ga mazima nziraga esiddamu kuvuula mukazi naye nkubuulira amazima. Kapa ogimanyi? Ngimanyi. Obeera olya ennyama n'ogikasukira ekifu awo eba ekitandikako neraba ali ebinyeebwa nedduka dda kuwa ebinyeebwa. Eba erikyali kuwa ebinyeebwa nedduka kuwa omupiira egenda okudda ku binyeebwa ng'enkoko egibozze. Bakazi bakukola ki nga bakutama nnyo? Tebantama nnyo. Kazi yandekawo kazi namwagala. Kazi namwagala. Kati ennugu y'omukazi we ogitadde ku bakazi bonna. Okuwasa kwange kujja kuba kuzibu okuddamu okwesiga omukazi. Tufuneyo wano kikadaama kikuwongo. Ako bisiraani. Bana kwe bali awo nga nabo baagala basajja balabika bulungi. Bakazi bayaaye bamenya omutima. Kazi yanma nnyo. Kati ogenda kudda mu kuwasa. Kiyinza okuba ekizibu n'omwana gwe nazaala nyinza okukoma ku oyo omu. Lwaki tozigende wa Bujingo n'akusabira? Kuba yansabira pasita Bujingo amayembe gaffe gaali gabulidde nga amayembe gaffe nga lubali bamuteekamu eddogo naye yavaamu kati amayembe gaffe googera gatuwadde obugagga bw'otomanyi. Nkuwangira ejembe. Oli musajja wa Katonda. Ate ffe tuli basitaani. Yakumanya nga tonnabaawo. Bayibuli si bwegamba. Bw'abeera nga ensonga z'ewaka zireeta ku kituuti. Ewaka anyigirizibwa takkirizibwa kwogera. Bya bwannabbi by'aba ayogera ku kituuti oba personal feelings ze zaleeta. Katonda buli muntu ayogera naye nange njogera ne Katonda direct. Tuwe ku nnamba y'essebo 0750 90 99 86 ennamba yange. Kodi ki? Kuba Katonda si waawo Uganda. Ngamba ya Katonda ogambye yogera ne direct. Buli muntu ayogera ne Katonda direct. Si wa simu. Genda weggalire Katonda gy'asinga okuwulirira mu ttooyi. Ng'oli nkweyamba sitama ku ttooyi gwe kaaba ekizibu kyo kyonna tokaabira mu bantu. Bayibuli egamba babeeranga omu nga babiri oba nga basatu tegambangako omu. Olina olunyiriri olina ekitabo Bayibuli ky'omanyi nga kya Katonda. Ani yabiwandiika? Tobiraba Makko, Isaaya bonna bagenzi. Makona, Isaaya simanga Baruumi, Kabaleevu, Nakku, Kabakuuku. Segeza naffe otukolayo ekyaffe. Ne tamanyi emirundi asookola ekitabo. Andi. Kati bye byoyogera mbu ate Katonda yabawanga amaanyi seba agakola ebitabo ebyo. Ffe twamukola kyo obutagatuwa. Bamanyi eryanyi nkimanyi nze njogera ekintu ne kiba. Naye waayi nawulidde n'omukulembeze eyo yeebuuza Abeefeso n'Abagaliraaya baliriddawa. Bula Museveni ku konvoyi ya Museveni wali olabeko ey'omusumba ng'egenda emuwerekera. Oba motoka ya Museveni mulimu Bayibuli. Kuliko mundu lubala embeera. Ne Katonda ate abasumba bannabbi ba Katonda bazisituka ne bagende wa Museveni bamusabire. Ate nga bamusabira bonna balina n'abasirikale n'emmundu n'abasumba balina emmundu mu bijoowe byabwe. Obufumbo buno bulekawa ekkanisa y'abalokole etya Bujingo byayogera. Bujingo musajja wa ddembe okwenda lwakuba nti atonoonera abaana ayogera ebigambo mulimu abaana abato mu kyaki. Yuli yayogera okwegatta mu kyaki neŋŋamba Bujingo naye tulagawa. Bujingo kyokka ekimu kyokka yalowooza nti ayogera amazima naye amazima weewaawo buba ogoogera twebezanga n'emijiji egiri mu kyaki. Sunday school eri wali abaana bazze mulimu abakadde oluusi waliwo omuntu ajja ne nazaala we. Luli waliwo akatambi akafuluma era ng'ayogera ku bisiyaga n'emiwendo gyabyo nti oba oyagala musajja ku musajja bwe ziti abeera tabipromotinga indirectly abyagala. Bujingo yali si muntu nnyo wa bisiyaga naye waliwo okunoonyereza kwendiko. Waliwo yamutemako eggambo ndi bukinoonyereza mbu muba alina bwe yali asinkanya ku Sheraton awo naye nja kinoonyereza nkifune. Ekyo bwe ndikizuula nti Bujingo awogira ekisaaga ngenda mukubira direct simu. Olina ennamba ye?
Bwe direct esimu gaye muzee wange sebo tata wange oyo. Bujingo tata wange. Yankuza. Kikyabawukanya. Amabi yaffe. Yankuza. Omukyalo ono omulaba mu obuzibu tulabanga omukyalo omu. Ani makula? Makula olinamu obuzibu bw'omulaba mu bonna makula. Buzibu ki? Naye kale ki ekituufu tagenda zaala? Makula tagenda zaalira Bujingo. How sure are you? Nze mmanyi. Ffe tumanyi ebyamaffe ne Susan. Mweteesa mwekobaana. Muli akasente k'omusajja. Leta mama ono wange beekube. Nefuneyo omuwala bunwanire. Akyali buto. Agenda. N'omusajja akyasobola okuzaala. Naluli bagenda South Africa bali bagenze kukola gundi. Kuweebuuza oba bayinza okukola amazzi ne bagateeka mu Susan. Kibayita okuwakisa. South Africa gye baali balaze luli. Ebyama obijja waggwa atabeera nabo. Tesibaako bantu bigambo. Nange nali ŋŋenderako. Neŋŋaana. Bamuyita Uncle Bean. Neŋŋaana oganya. Si byange bino si bya byange. N'ogaana okgenda. Ng'ani akutwala? Bansaba tugende ffenna. Ngeri bwe ninnya nnyo ennyonyi. Wakoma kulinnya nnyonyi yawa muko. Nagenda Germany. Ng'ogenze okukola. Ffe tugenda ku misomo okusoma. Kama nti Germany yesinga okulima. Erima. Twagenda nnyo mu kusoma ebyokulima agriculture. Agriculture conference. Nga tuyigiza egyogiramu amatooke okulima obulungi okulunda. Omwana wa Bujingo gw'atabadde ku graduation yinza muwa bubaka ki? Ani? Omuwala eyakamala graduating. Bubaka ki bw'omuwa? Azaalire taata we abazzukulu alere kubanga obudde bonna agenda kudda eri abaana be Bujinga. Essaawa yonna Bujinga addayo ewa Teddy. Oba abayinza obuteddingana ne Teddy naye ng'agenda kuddamu okwagala abaana be. Kimuluma ng'omusajja. Jjukira kati abaana ba Bujingo ye family. Ekituufu. Omuzadde yenna omwana mudala nnyo. Ati yagamba nti bw'obeera owasiza omukazi ng'alina omwana we oyo omwana abeerawo era kikkakatako mukola byonna byeyagala. Kati wa Susan wa Bujingo. Kati wageme naye mpulira omwana oyo yandibanga wa Bujingo. Mwana wa Susan. Naye nga mukulu nnyo. Ate Bujingo muto. Bali tebannabakwatagana abo. Omwana yamuzalira mu Ndeeba nga ne Bujingo bali mu Ndeeba ne Sserwaddu. Abo bali tebannabakwatagana. Owakana ki? Abasuzani ebiseera ebyo yali mugagga beero. Boza beeyagalira wa? Mu Ndeeba. Kana linga emazeewo emyaka mingi. Beeyagalira mu Ndeeba. Kitegeeza bulijjo apracticinga obwenzi ng'alina mukyala we. Omusajja tayenda. Omusajja asiima. Sebo Kabaka yeka yasiima. Omusajja osiima tosajja togenda gwe wozima ennyumba ogiteekako ekisenge kimu. Gwe kyogamba ako kapoti koyina koyagala okukomako toyagala ebibanja walala. Kati singa bukeera ku makya Teddy n'agamba Bujingo nti abaana si babo. Bujingo abo bwaviiramu awo. Era abasajja mwenna muzaaleko abaana ebbali bangi. Oyo wakayinza okwica n'abaana si babo kati amunamu abaana bana. Lwaki oyagala nnyo violence? Si violence. Omusajja okuzaala mukazi omukibi. Kitya. Omukazi asituka asogoba omwana. Naga abaana si babo. Awo gamba abantu bakole DNA ku mwana gwazaala. Zaala ebbali. Gosinga Bujingo alina abaana abalala yonna eyo bbali kati bonna baali mukyayirumu. Ozaalako ebbali bukeera ku makya omukazi n'agamba abaana bonna bana si babo. Ng'ate tokyazaala. Kati mukazi wattu Susan wuyo tazaala. Obufumbo oyinza kukola atya oba amagezi kigoyinza obba buddemu bubeere solid. Kati nga nange obwange bwannema. Oli gussiru. Ensobi ze wafulira mu bubwo okulema z'oba omuwa omusumba n'omukyala we oba bubeere solid. Musumba bwe. Kuba obwo bwali bwavu bwe bwakulemesa omukazi ye alina ssente. Bujingo. Anti kati Bujingo alina ssente naye alinga atalina. Omanyi abadde omuddu bw'afuuka kabaka kibi. Kyekitawaanya ensi eno. Omuntu yenna ng'abadde muddu n'afuuka kabaka kibi. Genda okigese kwa osigalo. Kwa naawe osigalo olabe. Omuntu yenna. Muliro.